Yes, Red Zone TV poli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification yobeere nga tomisinga nsonga yonna. Omusajja oyo gulaba ku screen yo bamuyita Honorable Lumu Richard. Honorable Lumu Richard mubaka akiikirira constituency bagiyita Mityana South mu district y'e Mityana. Omubaka oyo mu kutuula okuli eggulu okugenda mu maaso kw'ababaka ba parliament bamuwadde leave oba oluwummula agende akole ku nteekateeka ez'okuleeta ebbago ery'okulaba nti leader of opposition alondebwa ababaka bonna mu parliament. Jjukira olwaleero leader of opposition aliwo ye Honorable Joel Ssennyonyi. Byonna byazze akola mu biraba obunkenke bw'ataddewo mu bulabye n'embeera gy'atadde ku speaker ey'okuba nti takkiririza mu buli bwanguzi ebintu byonna abyanika. Kakati abasajja bano mu parliament balabye nga kino kibasusseeko wabula bateekateeka okulaba nga baleeta etteeka nti leader of opposition talondebwa kibiina nga bwe kiri olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina ekya NUP bw'anaakeera ku makya tugeze ekisanja ekiddako kitambudde nga bino bwe biri nti ajja kukeera ku makya bw'anaaba nga yakyali ku ludda oluvuganya ajja kulonda leader of opposition ye gw'amanyi nti gwakkiririzaamu era yagenda okuba nga ate amuteera ku nninga abasajja abali mu buyinza. Ebbanga lyonna leader of opposition bw'atyo wazzenga alondebwa nga bw'ngenda okusomera owulire leader of opposition abazze babeerako okuviira ddala mu mwaka ogwa 1980 obalabe then otegeere butaba babadde babalonda. Kakati parliament ng'eri mu kutuula mu kibuga ggulu nga bwe mwategedde parliamentary regional sittings, ekibiina ekya National Unity Platform kyagaanye okuba nga kisindikayo ababaka era leader of opposition yakulemberamu shadow cabinet meeting ne batuula ne bakkaanya kimu kise tugenda kugenda mu ntuula zino kubanga tulabye nga ekikolwa eky'okwonoona obwonoonyi ssente ez'omwewo w'omusolo. Newankubadde waliwo abamu abakolanga abali mu kibiina kya NRM naye nga beebuzaabuzanga abali ku ludda oluvuganya bo bagenze ne babeerayo era ne batuula ne babeerawo nga buli kimu kiyisibwa. Kakati mu lutuula luno olunaku olwaleero omusajja oyo gwolaba ngenda kuwa ebyafaayo bye oyo mukwano gwa Mathias Mpuuga era y'omu ku bammemba abali mu kibiina ekya DP Block abadde mu kibiina kya DP era nga be ba DP Block ne UID era ng'akolaganye ennyo ne Mathias Mpuuga okumalira ddala ebbanga eriwererako ddala. Bamuyita Honorable Lumu Richard era n'olunaku lumu Mathias Mpuuga yasinziira mu constituency y'ono n'abeera ng'asabula n'okuyisa eggaali mu bannakibiina ekya National Unity Platform. Njagala nkuwa akatambi kano nkujjukize ebigambo bino Mathias Mpuuga yabyogera era yabyogera ali mu constituency y'ono. Kati ngenda kulaga project eweereddwa omusajja ono gwe bayita Lumu Richard gyagenda okuba nga akwasaganya ey'okukkakkanya okunafuya n'okulaba nga ekibiina ekya National Unity Platform tekiddamu kubeera na leader of opposition oluvannyuma lw'okubeera nti abaddeko leader of opposition byakoze babirabye byabatuusizzaako babirabye kati gwampuliriza. Njagala kuzaayo emabega omusajja ono mukwano gwa Mpuuga nnyo ngenda kuwa ebyafaayo bye obitegeere naye sooka owulire ebigambo bino wejjukanye bino njagala okutegeeza Mpuuga yabyogera ali mu constituency y'ono Mityana. Naye mu parliament yaffe mwe mulina abaka abayisa ebintu nga tebabitegedde nebatuuka nibagamba nti ebitwabiyisa ddi. Mugamba abantu abaagala obukulembeze bafulume amabala gaawo okunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmiini nga kabaka bye yabagamba. Bweyagala obukulembeze esaawa 24 agoberera esaawa 24 munya tosobola kulembera banno oyagala kukyusa ggwanga. Bwetwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde wayini abala boogera tumanyi kyebalidde oba kyebanywedde. Mwagala kukyusa ggwanga abaana batwogereko ebyensumattu abaana betuzadde. Tulina wano ababaka bagumu nga lumu buno omuyajja n'ambuuza nti wai abasajja balesa ekipapula nti tusseeko nkontugujjeko obwesige naye nali mu paabiri kadumisa budget abalisa ekipapula balya mmere ki naye mugambo wange abantu bali ebintu bingi simanyi bibagaaya.
Mugwe Kayondo nawe n'abuuza ababaka nti banna mwabadde ki? Ssegola n'anyiiga nnyo n'abaliisa abeewaabwe. Parliament Red Zone TV koli bwe bali kubanga okyagoberera ebigambo ebyo Mathias Mpuuga yabyogera ali mu constituency y'omusajja oyo gwe bayita Lumu Richard era nga mukwano gw'ennyo era bw'otunulira akatambi ako y'oyo amuli emabega mu kanzu enjeru ne kooti eya bbulaaka. Honorable Lumu Richard memba mu kibiina ekya Democratic Party kino ekyagenda era ekyatundibwa ewa Generali Yoweri Kaguta Museveni. Kakati olunaku olwaleero mu ntuula ezigenda mu maaso eza Parliament mu kibuga ekimanyiddwa nga Ggulu, njagala okutegeeza nti wetwogerera gano gajje wano ku Red Zone TV oyo omusajja bamuwadde liivu okugenda okukola ku tteeka eryo ery'okulaba nti leader of opposition taddamu kubeera nga alondebwa nga bw'olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalonda Joel Ssennyonyi era bwe yali alonze Mathias Mpuuga emabega. Kakati nno bano nga bwe nkugambye nti ye ttiimu eya Mathias Mpuuga. Kakati wuliriza Honorable Lumu Richard yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 mu mwezi gwa 10 mwaka 1974 era asiba emyaka 50 essaawa yonna. Maama we bamuyita Florence Nakamatte, taata we ye Stephen Sembuya, bava ku kyalo bakiyita Butega mu ssaza ly'e Ssingo mu district kati ey'Emityana. Ono yasomera ku ssomero bayita Mpirigwa Primary School gye yava n'agenda ku ssomero limanyiddwa nga St Peters Busuubizi SS abalimanyi mulimanyi. Eno n'agenda ku Kitante Hill gye yatulira senior ey'okuna ne senior ey'omukaaga n'agitulira ku Luweero Hall Senior Secondary School. N'agenda e Makerere n'asoma bachelors mu mateeka, yasoma degree mu mateeka. Yajoyininga ekibiina kya DP era n'afuuka legal advisor ow'ekibiina ekyo ekya Democratic Party era y'omu ku babadde mu kye bayita Uganda Young Democrats era nga ye yasooka okubeera chairperson w'ekibiina ekyo Uganda Young Democrats era nga be Bampuuga be Bankobazambogo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati ono bamuwadde omulimu gwa kugenda, bamuwadde oluwummula era kati ali ku holiday, ali ku leave agende akole ku nteekateeka ez'okuleeta ebbago kye bayita private members bill mu Parliament okulaba nti leader of opposition taddamu kubeera nga alondebwa abeera akulembera ekibiina ekya opposition ekiba kisinga obunene. Baagala abeere nga leader of opposition alondebwa n'ababaka mu Parliament nga bolaabwe balonda sipiika. Kati okuviira ddala mu mwaka gwa 1980 ba leader of opposition bonna abazze babeerako tekuli n'omu yali alondeddwa ng'ono bwe baagala okuba nga baleeta. Wabula kino kizuuse oluvannyuma lwa Joel Ssennyonyi obunkenke bwataddewo mu Parliament n'okulabisa kwataddewo kyandibanga kyekireetedde ababaka bano ne Parliament eno okutuuka mu kitundu eky'eggulu ne basalawo wakati nga ababaka ba opposition abamu tebaliiwo naddala b'ekibiina kya NUP ne baagala bakozese chance eyo babeere nga bayisaawo kino. Kakati nno oluvannyuma lwa kino njagala kukusomera mu mwaka gwa 1998 okuviira ddala emabega eyo njagala kukuwa ku lisiti y'aba leader of opposition abazze babeerawo. Paulo Kawanga Ssemwogerere yali wa kibiina kya DP kye kyali kisinga ababaka abangi mu Parliament era obudde obwo ye yalondebwa nga leader of opposition mu Desemba wa 1998. Morris Ogenga Ratigo mu kibiina kya FDC mu kalulu ka 2016 FDC yali esinga ababaka abangi era n'alondebwa Morris Ogenga Ratigo okubeera leader of opposition n'abeerako wakati wa 2016 ne 2010. Awo mu kalulu ka 2011 FDC n'eronda Nathan Nandala Mafaabi n'abeera leader of opposition wakati wa 2011 ne 2013. Mu kalulu ka 2013 ne baddamu ne balonda Philip Wafula Ogutu n'abeerako wakati wa 2013 ne 2015 ne bamugjawo. 2015 ne baleeta Winnie Kiiza era mu kibiina kya FDC nakyo kisingamu ababaka abangi yabeerako 2015 ne 2016. Then 2015 ne 2018 mu 2018 ne balonda Betty Aol Ochane ekibiina kya FDC mu bijjukira paka mu kalulu ka 2021. Mu kalulu ka 2021 ekibiina kya National Unity Platform ne kireeta ababaka nga be bangi era ku olwo ekibiina ekyo nga kikulemberwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kironda Mathias Mpuuga okubeera leader of opposition mu Parliament. Oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga mu 2024 okulaba nti enkola ye yeetaaga okuba nga aggyibwawo ekibiina kino ne kironda
era nga kikulemberamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alonda Joel Ssennyonyi okubeera leader of opposition. Kati gwampuliriza olunaku olwaleero bano abasajja kye baliko bali mu kuteeta Bago nga bayita mu musajja amanyiddwa nga Honorable Lumo Richard okukyusa leader of opposition abeere nga talondebwa mukulembeze wa kibiina ekyo wabula ng'alondebwa ababaka mu parliament bonna oba ba NRM oba ba kibiina kirala naye babeere nga leader of opposition kubanga wano abeera n'amaanyi mangi nnyo naddala ku ludda oluvuganya so singa alondebwa ku kalulu ajja kubeera atambulira ku ntoli eza parliament. Mukutu gwa Red Zone TV ebyo bimu kubiva eggulu mu kuteesa okugenda mu maaso era byonna ebigenda okuvaayo ogenda kubanga obifuna weekumire ku mukutu guno n'ekigenda mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayaniriza abamu ku bammemba abavudde mu kibiina kya NRM ne basalawo bajoyininge ekibiina kya NUP. Tugenda kubanga tubikutuusaako weekumire ku mukutu guno tuwuliziganye mu updates eziddako.